kubanga amanye erinnya lyange. Alinkabira nange ndimuyita, n'abeeranga bamu naye bw'anaanakuwalanga. Waliwo ebinakuwaza, kinakuwaza okulya Krismasi n'olya ey'okubiri n'olya ey'okusatu n'olya ey'okuna n'olya ey'okutaano n'olya ey'omukaaga ng'omwana wo tomulabyeko. Tomanyi kyekitegeeza. Fiizi nzirina, abaana b'abantu bangi bempeerera, omwana omulenzi gwenzaala ze nasembayo okwagala omumusasulira twazireka mu Ministry ya Youth and Children Affairs gye zaasigala. Lawyer yanoonya engeri gye tutuusa fees ku mwana gwenzaala Isaac Bugingo Miracle kyalema. Omwana bamuyita Isaac Miracle Bugingo, kati awezezza emyaka ndowooza 9-10. Awezezza emyaka 10, ku myaka 11 mulaba nga ayinako 3. Abeera mu Uganda, nange mbeera mu Uganda. Ate oba bamugamba nti ndi abantu. Abantu baŋŋumya baŋŋamba bwali mulenzi oliba oli awo ngaze gy'emyaka 18 mu maaso. Kati wuliriza, Zaburi 9:15, alinkaabira nange ndimuyita, n'abeeranga bamu naye bw'anaanakuwalanga. N'omuntu atalina buzibu naye alina akaseera watuuka n'anakuwala. Naye ekinsanyusa kiri kimu, siweerera baana 10, siweerera baana 20. Siri kitongole, sina kitongole nti waliwo abazungu abampa ssente era sibanjulirangako mu kanisa eno nti nyina gurupu y'abaana gye mperera mu nnyambeko. Naye Katonda ye mujulizi, siweerera baana 10 ate siweerera baana 2. Naye bonna ne kaakati bonna nazimazeeyo. Naye kinnuma okubanga omulenzi owange gwenzaala naddinayingibwa access okumuweerera. Simulaba, simuweerera. Naye oluusi ekiŋŋumya neŋŋuma neŋŋamba nti kasita ennyumba eri kitange gye yagamba nti wooteeri omwana wange mwabeera. Kale obanga bamugamba sirina buvunaanyizibwa era ndi musirusiru sisobola namuweerera, yali andabyeko nga nyina kyendeese, kale waakiri tebayinza mulima nti ennyumba be baagizimba. Tebasobola mulimba nti enju be baagizimba. N'ekikomera ekiri mu maaso abo kyange kirimu abapangisa, kimanyi mwe muva ssente ezimu. Naye kiruma omwana n'okoma okumulabako ku myaka 3 nga toli kisajjasajja, nga toli muntu atalina buvunaanyizibwa. Naweza emyaka 10, Isaac Miracle Bugingo ye mulenzi yekka gwe nnina. Naye emyaka 7 egiyise simulabangako. Zaburi 9:15, alinkaabira nange ndimuyita, n'abeeranga bamu naye bw'anaanakuwalanga ndimuwonya, ndimuwa ekitiibwa. Manya omuntu ayinza okwagala okwambula ekitiibwa nalaga nti olina kyogasa naye ng'ate eriyo famire buli lunaku ezigamba nti wangaala. Bempeerera sisosola mawanga, bempeerera ddala basaanidde okuweererwa. Naye n'olwaleero bwe bagamba nti baagala fees ne bwe baba baagala okuba le baasasula, nzirina kubanga omwana wange mwagala Miracle Bugingo. Ndi wano nkuzzaamu amaanyi nti omwana w'omuntu waakola ki? Waakoma Katonda watandikira. Lekera okutunuulira omwana w'omuntu, tunuulira Katonda. Ensonga zo zikyuse ozikole ki? Ozitunuulize Katonda ajja bikola byonna. Era eno wiiki yakola ki? Yakubitunuuliza Katonda. Yakola ki? Kati nkugambye ali China kumakyana kete nangamba mami
network etutawanya obudde bwaffe bwe tuzuukukirako buba buzibu naye njagala kwogera naawe Katonda kubanga mu kino ekiseera abaali balowooza nti obwana babukasuse tebujja kusoma abujja genda ku street bwetunde bali powerful. Katonda akola muffe ye Katonda Mukama yeebazibwe. Ekyewuunyisa ekingi yaŋŋambye bwe nali mbatwala ku kisaawe kubanga bonna baagenda n'oli omukulu yagenda kwadda era naye telecom engineer bayinginia bombi babiri nze mama w'abayinginia nze Katonda yampa sitaani kakolime sitaani kakutame kakola atya Katonda yakwase ebiri n'agikola ki nali mbatwala ku kisaawe ku Mande bayinginia mother of engineers yinza okuba simanyi luzungu naye abaana bange balumanyi abaana balumanyi kati wanje byesaasoma bakolaki babisoma ye Katonda nze siri wano kukyamukiriza nga tayitangako mu muliro tompaana nnyo tommeza malala kati ku Mande nali mbatwala omuto naŋŋamba wabula mami ebintu bino byewuunyisa kubanga twali twatambulako dda nga bakyali bato naŋŋamba mami ebintu bino byewuunyisa kati tuzzeemu okutambula nga ba sisters nga bagenda ku lugendo oluwanvu e China okitegeera Mukama yeebazibwe oyo si Katonda lwaki ogwamu amaanyi lwaki oyongobera ekyo kintu ekikyo kitono nnyo gwe weetaaga miliyoni 2 ze naye neetaaga ezisuka mu 100 kubanga omwaka gwamalangawo miliyoni 18 naye mu budde obwokuba nti no school fees zigenda accommodation transport biki laba lockdown bweyingirawo omwana ng'ali Uganda ab'essomero ne bagamba agenda kusomera online ffe naye twagala zaffe zonna tuzikolaki tuzeetaaga ne tuziwaayo mpola omwaka gwagenda okugwako gw'omwana amaliriza nga ne sente ziweddeyo Mukama yeebaze omulabe yalowooza nti olw'okuba nti tuyimiriddemu omwaka tetuyina lugendo oyinza okuba ng'olina Woolstock wangi n'alowooza nti yakumala takumalanga oli mwana wa Katonda eyo embeera Katonda agirimu kubanga nze nandigambye naye Katonda samuweereza nali sisaba naye ekyokulinnyamu omwaka tekitegeeza nti twali tumaliddwawo ekyokuba mu mbeera eyo tekitegeeza nti omaliddwawo ekyokuba nga bakusitopinze ku mulimu tekitegeeza nti ogenda kuddamu kukola ogenda kuddamu okukola ekyokuba nga obangibwa mu muzigo tekitegeeza nti tolizimba ŋambira neiba muŋambire kyekyokuba nga bakubanja sente za rent tekitegeeza nti tolizimba ogenda kuzimba wangi nze singa nali saagala Katonda nali nfiira mu mikono gy'ababi bali eyo baluma obujiji batetenkanya enkwe zaabwe balowooza balina amaanyi mu buli kooti siriva mu kooti musajja yakwata abaana bange n'abeefuga ninza abagabe
nyina abawala abalungi nabasonyiwa omutima gwange nabasonyiira ddala mbaagala nyera ennaku ezo nasanyuka nyina omu ku bo gwe nayogera naye ku ssimu nyina abawala abalungi bonna mbaagala bonna mbaagaliza amasasi ne begandibadde ganzise oyo wambwa talina authority kugaba mwana wange abaana kabakwate kabeere nabo kabeere n'omukazi kakola tatalina authority ekika kyaffe si kitono ate tetusobola kuggwawo weetuli abaana bwe bali b'emizimu gye babambaza gye bavuddeko balijja n'embaga zaabwe zibalinze asanyuka omu ku benzaala nayogera naye kusiima mabega kaawo actually esimu yaginkubira mu kaseera akatuufu yaginkubira ku birthday yange ginkubira ku birthday ne banyimbiramu n'akayima ne mubuuza naye yeggwe nga yeye nangamba happy birthday daddy zikubira waggulu mu linnya erya Yesu akati bw'aba yabagaana okwogera nange omu ku bo twogera sigenda mwogera njagala Katonda kyekinkuuma yagala Katonda omulabe wagenda kumeketa obujiji omulabe wagenda kuluma amannyo agenda kuluma emba ogenda kwogera nga awulire ng'afa naye ng'okyaliwo Suzani Makule mabega kawo yangamba naye nga banvuma omwana nga boogera bingi sikuzaalidde mwana sinazaala mwana ne mugamba naye olaba bwe nnyirira waliwo ennyumba ebeeramu omukazi n'abaana naye ng'ofa ne mugamba bwe kibanga bw'olizaala abaana ndikogga gira obeererawo naye Katonda nga bw'ali omulamu ojja kuzaala mu linnya lya Yesu. Yimusa emikono tusabire Suzani azaale abalongo. Akalulu ako kategeeza ki? Yimusa emikono mugambe Mukama ebigambo bibadde bingi nnyo. Suzani Makula mufuula omujulizi omulamu tuve mu ddwaliro nga buli omu asitudde bebi mu linnya lya Yesu. Zikubira baggulu mu linnya lya Yesu. Namugamba totya saagala kuzaala baana nga maama waabwe nabo bandya. Taata nzaala akyali mulamu baamuzaala 1918 twali tumanyi nti baamuzaala 1926 kubanga byebiri ku ndagamuntu. Kati ebiri ku ndagamuntu bikontana n'ebituufu byennyini. Ebituufu byennyini wa 1918 ebyendagamuntu wa 1926. Bwe tudda ku byendagamuntu omwaka ogujja aweza emyaka 10. Bwe tudda ku bituufu taata wange kati alina emyaka 17. 17 nayogeddeko naye mu nnaku zino ne mugamba naye wasemba ddi okugenda ku kitanda ne bakusaako eccupa naga nti ne mubuuza ni kati olwo gw'osuubira nga lumba ekyo oli kutta naga ni nyonta amatalo egalibula aliba awedde gabeere nno mata gokka ne biri byotegedde. Tobeera na buyinza ku muzadde nali njagala muyoola mugambe rokoka eŋŋamba wange otyanga kitaawo n'ennyoko obasangamu ekitiibwa ennaku zo zibeere mmeka nyingi era bw'otyo bona okolanga ki bona oweebwanga omukisa.
era kubanga ye taata wange ate nga mbuulidde nti olumba oluyinza okumutta luli olu nyonta ya mata na mwenge. Actually awezezza emyaka 2 ng'emmere yagiggalawo dda. Talya mmere, talinayo kika kya mmere kyalya, talina kika kya mmere kimuwoomera. Twamutuuze ne tumwegayirira waakiri yayagalanga nnyo obukupa, ayagala emmere y'omu ttaka. Mmere y'omu ttaka gy'aliridde okumala ebbanga eddene. Bwe kataba akawunga bamuwogo, bw'ataba muwogo aba lumonde, bwe butaba bukupa eba ndaggu, y'emmere bika byalya. Kati awezezza emyaka 2 ng'eyo chapter yagiggalawo. Yagamba mbu emyaka gy'aliiridde kati aba atuliiririra singa naye alya ku mmere. Katonda bannange, emyaka gy'aliiridde yajja ewaka yavaawo nga takombye ku mmere, era bamujjula emmere ng'afuna ekikopo kye eky'amata ng'abawa ekiboozi. Kati ate ewange bw'abeerayo aba musibe kubanga tewali walagi waayita. Naye kugamba abantu bano abanywa omwenge asobola okuguvaako ne bw'aba talukusi, kubanga ewange amalawo Sundays ng'omwenge tegulina we guyita mmutuukako, anywa mata ku mata, mata ku mata, mata ku mata. Naye bw'asimbula bwepa, jjukira emmotoka ebatwala eva waka paka ku booda. Olusimbula Peter Bunyasi yabavuga yabatwala, kasita bava wendaba ng'abagani maaso awo, ng'abagamba nti wa maaso awo. Balowooza oba agenda kweyamba oba agenda kukola ki, ng'agamba mukyala we Bujinga atuwadde ssente, kwata ssente oziwe ono munoonye walagi, bw'anaaba talabise titusimbula wano. Nga badduka ku kaale n'amayumba bonna waaba apaakinze, luli twabeeranga lubaganga agisipakinga Busega. Kati afuna wa paakinga nanga munoonye, bwe munaamulabira we tunaagendera te tunaagamba tuluddeyo eno tumaze mu Uganda essande 2 oba tumala essande endala namba nga munoonya walagi omunoonye. Omuntu omukulu aba muntu mukulu. Peter Bunyasi mutabani wange mulokole ddala, naye ayina okunoonya walagi wa muzeeyi. Ale walagi we Uganda ali mu maduuka agatalimu n'agalimu. Kadakiika kamu nga Peter Bunyasi walagi amuguddeko ng'amuleeta, taata nga akamira ng'agamba kale tugende 107 mu mbala entuufu, alina 107 egy'obukulu. Emmere ya Jesoniwa emyaka 2 egiyise, anywa mata na mwenge, talina kirala kyayagala mu nsi. Talina kirala kyayagala. Namugamba okulokoka n'atandika okunkubira ekibalo. Nangamba omanyi nze ndi Mukatuliki, konza amiina. Nangamba naye kaakati mu Bakatuliki kabona abeera kitaawo mu Katonda, konze ye. Nangamba kati bw'onjatuza obulokozi toli mwana wange, ate olwo oba ofuuse kitange. Ne mugamba naye genda omulala akwatuze. Bagamba taata naye ali awo, naye tumusabire. Maama yalokoka, bato bange balokoka, taata oba mulokole mu ngeri ye, nange simanyi, naye ate obulokole bubeera bumu. Naye bwe mubuuza nga ne Yesu oyo nze namutegeera tonaba kumutegeera. Naku zino nazzeemu ne mukalakata enjiri nangamba Yesu gw'ombuulira nze nakutuuma looziyo. Katonda anfunira omubuulizi w'enjiri agenda abulira ekitange, kitange alokoke kuba nange mbulira bataata b'abalala ne balokoka. Ssebo yaŋŋambye yansinga okumanya Yesu yantuuma looziyo. N'agamba era Yesu yajja kugaba bulamu, amakulu gaakyo nti yajja okugaba bugingo. Bugingo kye kyaleeta Yesu, yaje gutanga ubugingo, kandi ubugingo buhoraho. Papa ati nije wakwisa roizi kandi nkwita bugingo. Ubwo se undusha Yesu?
nze nakuyita Loziyo era ne nkuyita Bujingo, amakulu gaakyo nakuwa erinnya ly'obukristaayo, ate ne nkuwa n'ekigambo ekyaleeta Yesu okugaba obulamu. Gwe bulamu, gwe bulamu. Naye bambi tumukubireko mu ngalo singa tiyantuuma eryo singa nafadda. Katate tuzikubire Yesu waggulu yanyweza ekigambo. Tuzikubire Yesu waggulu yanyweza ekigambo. Era bw'obanga otuuma abaana bo beera n'okugenderera, genderera. Omusajja oyo yandeka mu Uganda emyaka mingi twakalabagana. Naye yandekera amannya abiri, erimu simanyi oba yali amanyi kye litegeeza. Erinnya lya Aloysius litegeeza the great warrior. Kebera ku simu yo googlinga the meaning of Aloysius. Litegeeza the great warrior. Bujingo simanyi oba mu Google mwali n'ekitegeeza bulamu. Kale mbadde mu ntalo nyingi n'amasasi nga yiseemu, naye bulamu akyaliwo. Obulamu nkyabulina. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba onjagala. Eza Mukama zibeera waggulu. Musinzeeko muwubire bwoti mugambe weebale kundekerawo Bujingo, anteekeko amafuta nange ngende embeera omujulizi omulamu mu linnya lya Yesu. Zikubire waggulu zinoge. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru, oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.